How are you? I'm okay, how are you? But then guy look good and smart. Wencho bulijjo Today it's a Valentine. Valentine yatandise dda, it's a lovers week era mweno wiiki yennyini ne batera oluyimba lw'abaagalana baluyita Sherry luli out everywhere. Twalushootingira Tanzania, yalushootinga mu South Africa, yaluproducinga emiyimbi yaliko e Rwanda Element. Twegamba guno omwaka tetuze kuzannya, temuze kusaaga naye leero nga weetadde naye nga ddi lwe nali nsaaze forever. Nze Gloria Bugi ne Hit Boss Management fe abaleeta ebisinga. Omuleeta ebisinga. Yeah. Bambi ondabikidde bulungi leero. Babale kusiima mu designed by Kampala Costumes. Ne Gloria Bugi zino engoye oli comfortable nazo? Bulungi, tolaba bwentuuyana. Tolaba bwentuuyana. Olaba ntuuyanira mu zino ate olusinga mbadde Sharia nadibadde ntya. Omanyi ekikutuuyanya? Nti maybe ono oil gwe weeteekako. Nedda bambi, just nze nga nze ndowooza banyina ekirwadde ky'okutuuyana. Ntuuyana nnyo. Kati so akwambalirako ddala kiwanvu. Banja kutonnyolokoka. Kigamba engoye empanvu. Nina okussa fresh air. Tolaba bwentuuyana. Bakuyimba show muntuuyanye bwenti. Kati ate bwe namalira show ddala ssatu ezisigaddeyo ngenda kuba nti nange munsaasire. Engoye empanvu zikolera ddala bubi nnyo. Zimpa infection nezintuuyanya ne God. Omuntu yandibuuza nti Gloria Bugi engeri gye yayongeramu ku mubiri engoye zino yandizeewaze n'atalekera okuzambala ku stage kuba maybe ziyinza okuba nga tali comfortable nazo ku stage mu ngeri emu oba endala. Mubiri ki gwe nayongeramu? Nagwongerawo. Mbu wayongeramuko somewhere somehow. Nkozi nyongeddemu wano juzi mu festive season ndidde nnyongeza naye nayongeddeko ku weight katono nja kukendezaamu. Ojja kukendezaamu? Natandika okusiiba. Okusiiba? Osale weight? Mbu wakola BBL. Byebiki? Nze Mukama yampa naturally mubadde mundaba kuba we najja nga buli kimu ndi bwentyo tewali kikyuse. Okakasa? Bimwogerako sibitegeera. Mbu wagattamuko? Nedda tebageza ne bangatta mu balala nze sigyetaagangako. Tudde kamuli kano. Akamuli kano bakakuwadde bubi oba ggwe okeewadde? Si kibi okkeewa. Kibyokkeewa naye specifically leero nsabireese okubewa ku bafaani bange benjagala nnyo wano ku Comedy Store kubanga banjagala nnyo bambukinga buli kaseera buli mwezi bambukingamu emirundi ebiri kugamba abantu ba Comedy Store banjagala konze leero kambaletere ku bimuli roses. Tubadde tumanyi waliwo omwami azze oba omwami n'akakutonera. Omwami tewali. Tolina mwami? Sinnasalawo bangi bannema bangi. Tonnasalawo? Bannema okulondamu. Ogenda kikola otya? Nange si byendika ennyo right now kubanga nina osooka oleetera Uganda Grammy nosooka okukola concert. Tugikubanja Grammy? Nina osooka okukola concert nendita Grammy nendyoka ndowooza ku byaki ofokasinga ku byabasajja nendyoka nfokasinga ku byobufumbo n'ebyo byonna. Right now sibiriiko, no pressure, I'm just 20 years. Nengeri Uganda gyetannakuteeka ku kazito kutuleetera Grammy. I think one source no focusinga nnyo ku kyo. Okakaza tebannakanteekako. Gwokka gwasoso kiŋŋamba abantu bamanja concert bamanja Grammy. Nagibasuubiza ate nnyina ogireeta. Kati omwami ku Valentine togenda kubayo omwami akuwako bimuli? Bafaani bange bampanga ebimuli. Tutunde ku ky'omwami, tutunde the side of abaami kuba ongambe toyina mwami oyina abaami. Ongambe toyina mwami oyina abaami. Oba kale oyina basajja. Sinnakyogerako ekyo. Ongambe oyina basajja. Nina abanjagala bangi balamusingo sinnalondamu. But ebimuli bikwano gyange babimpanga nga teteetagana kuba Valentines okufuna ebimuli. So ebimuli bafaani bajja bimpa kubanga banjagala nnyo era badde bambuuza what do I want for Valentine. Ku Instagram eyo biki mbagamba nga akataka mu Kampala obutaka n'ekyo ekirala ne ssente. Buginga weepanga. Nga weepanga.
Si kwepanka. Byebyo mikisa gya mama wange nsabira. Okay. Well, kulikayo gye wali. Ewa. Gye wali ogenza okwangula award? Iye navaayo dda mwaka ki? Award ki gye When was wawangula? it? It was December. Yes. Nekati nominated nze mu Kenya as the fastest rising star musician in East Africa. In East African EAE Awards. Nominating. Yes. Okay. Banominatinga mu awards nyingi bambi. Lwakubanga zimu sizibwa budde. Banominatinga ne mu best ne muki? Awards nyingi banominatinga mami mpereza nekola ki? Olusi ne postinga, olusi ne star postinga. Yes, so awards si kipya wabula award gye nkolera. It is Grammys. Naye eri gye naleeta yali Best East African Artist. Best East African New Artist. Okay. Yes. Ejjirako ki beside okugamba nti ogiwangudde biki byejjirako nga yo award? Twafuna award because ne bateekamu ne ticket na accommodation. Tebatuwa sente naye bateekamu ki? Sente. Okay. Yes. Ale engeri gy'oli mu mwangu ndowooza kankute kuba munnange sigenda kubeera nga ndandaga nnyo naye kyembadde nsaba awards ze zabadde ku Galaxy wazitegedde? Yes, nazitegeera banominatinga ne mu Best Female Artist of the Year. Naye mbadde busy nga nyina shows sasobodde gendayo. Abanominatinga abalondamu ebale nnyo mwa. But we're heading for the Grammys. Abantu abasinze bazikubyemu ebituli. Anti nze ate ebyo sibikola. Nze eddoboozi lyange music wange yeeyogerera kyova olaba. I'm heading for the Grammys. Kategedde. Nkategedde. Yeah. Happy Valentine's, my people. It's your girl Gloria Bougie. Yes, mommy, you know what it is. I'm here at Comedy Store going to perform. Busy and booked. This year we're going international, baby. International song, Shady. Go check it out. Produced by Elements. We're not playing this year. Bawe mu 360 baby. Wanji nyabo. Cut.